Greetings. I hope everybody is doing okay. Now, this is a quick one talking around you. For starters, but we have tribalism, nepotism, mugwanga ya Uganda, obusosoze mu mawanga, obusosoze mu nsibuko y'omuntu tuyina kubwogerako. Ate tuyina okubwogerako boldly and loudly. Katuwuliriza akabinja ka SFC kano, Special Forces Command, simanyi mwaka gukatondebwa naye kayinza okuba katondebwa 2012. Akabinja kano kafaananira ddala akabinja k'Obote ke yatondawo akagisu mu 1970. Kansooke nkuwa akabinja k'Obote. Obote yatonda akabinja ke bayitanga the General Service Unit, era akabinja kano ng'amanyi n'okukayita the Special Force Unit of the Paramilitary Police. Akabinja kano kaali kakulemberwa muganda w'Obote oba relative w'Obote Akena Odoko, era kano akabinja kalikulutinganga abantu okuva mu region ey'Obote yokka era okuva mu ethnic group ey'Obote yokka. Akabinja kano baali bakayita Gisu. Lwaki Obote yakatonda? Obote yalowooza nti waliwo abayinza omukolako assassination, era yali yeetaaga abantu abava mu family ye, mu ggwanga lye, mu region mwava be babeera bamukuuma bokka. Bamuseveni bano nga bajja mu bukulembeze, kaadi gye basinga ozannyirako Obote yali kaadi ya insecurity ne kaadi ya tribalism, era nga bagamba nti Obote asosola. Yali elevating abasirikale okuva mu region emu nga bajjeno bava mu region emu, bava mu ggwanga lye, era bano bamuseveni kye basinga okuvuma Obote nga bamulangira nti abantu bonna batambulira ku Obote abamukuuma bava mu ggwanga lye, bava mu region ye. Bye bigambo bano Museveni bye bagamba bajjajjaffe okubeegattako okugenda mu nsiko. Wuliriza SFC. SFC ng'emaze okutondebwawo, Muhoozi ayinza okuba yakasavinga ebbanga eddene kabinja ka SFC. Ngamba ono Muhoozi Kayine Lugaba 2016 okuba we katondebwawo, nze nategeera Muhoozi nti yakakomandinga. Muhoozi asavinga ndowooza akoma 2016. 2017 kafuna kamanda omupya Doni Nabaasa yeri akomandinga akabinja kano aka SFC mu 2017. Osobola n'okwetegereza abantu abalimu, bwegenda wetegereza olabe SFC, tunuulira abaami abagirimu olunaku olwaleero, ombuulire bwe yawukana n'akabinja ka Gisu aka Milton Obote mu 1970. Ono yasavinga 2017 paka 2018. Ngamba Don Nabasa 2019 kafuna omuduumizi omupya James Birungi. Ono asavinga 2019. Mu 2020 Museveni akomyawo Muhoozi ng'Obote bwe yayina Akena Odoko muganda we nga yakaduumira. Muhoozi ndo yasavinga mpaka yasavingawo omwaka gumu. Kafuna omwami yali amanyiddwa nga Brigadier Felix Busizoli ne Peter Kandia nga bali bakaduumira mu 2021. Felix Busizoli bwasavinga emyezi 7 n'awummula. Ndowooza omukyalo oyo golaba mu screen yamusikira Charity Bayinababo. Obudde buno akaduumira bwe mba siri mistaken, simanyi oba balonze omulala, ye David Mugisha. David Mugisha yaduumira akabinja kano aka SFC ejje erikumu omukulembeze. Ngenda buuza ekibuuzo, nkugambye bwe tubeera bakwogera ku tribalism nga yakoma, tulina okugyogerako loudly and proudly. Ekibuuzo kiri nti regions endala eziyina abantu abasavinga mu magye tewali balina busobozi kuyingira kabinja kano ka SFC kukakomandinga. Ngamba gwe Museveni naawe amukkiririzaamu. Tugambe mu regions endala teziyina basirikale bali qualified kimala kukamandinga kabinja kano aka SFC. Bano boolaba bokka be balina potential ekamandinga kabinja ka SFC. Kati ntunulidde ku kamandi, wuliriza ebigambo bino. Ngenda kubasaba mu abali abakola ministries ez'enjawulo. Omubaka wa parliament ali eyo nga kana akatambi kagenda kutuukako. Mutu amanya ag'abantu abakola mu ministries ez'enjawulo. Kubanga wuliriza mind you, ebintu bino bw'obikebera ku internet, ebimu ku byo biri blocked ku sites ez'enjawulo. We can't access
this type of data. Katambuza video ntagingira abakaba fa parliament kweno video. You people twetaga data owekika kino. Ani ali mu ministry ki? Bani abali mu office ki? Akola nabani? Recruiting abani? Ani gwe yateeka mu kifo? Bwe tubabeera bakubeera na Uganda etebenkedde Uganda yafenna. Bino ebintu tulina okubyogerako nga tuli very very serious ate nga tuli open. Nga tetulina kye tutidde. Katuwulirize ebigambo bino njagala mu abagala Museveni. Ngoma zo kuwulira bwoti. Oyagala kuŋŋamba nti nze abyogeddeko yenza promoting tribalism. Kwa Museveni kati lwe lulimi sebo yali yatudongowalizaamu. Nga bwokera kumacha n'okola video bwoti n'omugamba lwaki abantu abava mu ethnic group emu specifically abantu abava mu family yo beba commanding akabinja kana ka SFC tugambe nti beboka bali qualified commanding akabinja kano beboka bali qualified okubeera recruited mu kabinja kano ovumo Obote nti yali mu kyamu amini nti yali mu kyamu Obote yayina gisu Obote yayina gisu special service unity nga jiru kutinga abantu bava mu family ye nga ba family ye babera head era nga abantu bava mu ethnic group y'Obote bokka bebali mu gisu wagamba bajjajjaffe Obote eri promoting tribalism ne bakugatako ne bagenda okulwana mbuuza ekibuuzo olunaku olwaleero lwaki SFC abantu bonna abagikomandi nga bava mu region emu lwaki bava mu ethnic group emu oluvaawo nga sebo bigenda bitambuza eŋŋambo abaana abo ba promoting tribalism oguniki oguninyoko ndowooza bw'otunna wano olabawo bannaffe abakyoli mbuuza wano olabawo baganda ekibuuzo kiri nti muno owuliramu abasoga mumanya ge nkusomedde oluvaawo nga mugamba tupromotinga tribalism kati mwabaka ba parliament nze njagala bateeka ku tasiki twetaaga okumanya abantu bajjeno bameeka abali mu ggwanga mutuwe lisiti zaabwe mu regions ez'enjawulo emitendera gyonna bameja jjeno ba brigadier abali mu poliisi ku levels ez'enjawulo ministries ez'enjawulo zonna we need lists of these employers oba employees mutubuulire ani ali mu office eyo ani employinga ani employee. We need to expose this data out. Kati gombaka wa parliament aliyo nga togenda nkona kufroya parliament kuteesa ekyo kye nkusaba otuwe mukute report namwe muzituulidde mwagala sebo tumale kubeegayirira nti ombaka wa parliament we report ze mwateeka mawulire ne mu exposinga lwaki temuzifunira site wetuzisanga mirundi mingi namwe tuze tubagamba nti ka site ka parliament kwe tusobola okujja reports ez'enjawulo baka blockinga gwa wakana gendo bikoleko research oba tebaka blocking. We can't access some of this data lwansonga ali blocked nga ne pages oba amawulire bannaffe bano Daily Monitor n'abasigadde n'amawulire gabo obudde buno baga blockinga si nti buli article osobola okujja accessinga freely online kati gwe mulimu gwammwe ye data bombera mutera ku table inbox zaffe ziri open mwabakola mu ministries ez'enjawulo nga mulabayo injustice abali mu office za government ez'enjawulo nga mulabira ddala waliyo unfairness abakola mu bitongole eby'enjawulo UNRA Uganda Water ab'amazzi mutuwe data ono. It's time to clean the house. Muve muzanyo kati gwaliyo ng'olina kadeta konna k'omanyi ng'olinawo special file ekyakulumedda jangu mu inbox kuba kati ffe twatandise okukola Museveni wamatiza bajjajjaffe okutwala emisinde for this kati naffe tugenda kutwala emisinde nga zino ze zimu ku nsonga twetaaga Uganda eyawamu Uganda eya bonna Uganda etaselecting abantu beyagadde bokka kati gwalabya akatambi kano ng'owulira onyiize obusungu buteeke wano 2026 tugenda kulonda bwe tuti tugenda kulonda tukole ekekawempe tugenda kakuuma amidst intimidation ate tukabanje salute